Lady D and Tracy Charity Organization. Sister, yangu wakuba basobola okugula ebintu by'abaana bano. Kusa okubwangu bwatobuga. Bakati obuga. So you hear me? Pirisira. Pirisira. Wanji. Yekwe Pirisira. Yenze. Omuzimu oba omuntu yenni. Nzenze nyini gwolaba ko nzenze nyini. Wabawa. Mwatandika bubi obufere. Gwe omuntu yalabikanga ekibatu ky'enkukunyi. Gwe omuntu yalabikanga ekikuuto ky'ennyanya. Walinga ekibatu ekyakawunda akamaze okufiirwa ko baba wako basatu. Wali ofaanana bubi engerenga zonna zikwereze zirimu n'envuuza. Wali mukazi afaanana obubi ennyo nga ne bakusiika kulya mu nnyanya na butungulu. Wali mukazi mubi nnyo nga tolina musazi ayinza kulya. Wali mukazi muzibu nnyo kulabika na bubi nga n'ebbiira lyalibanga nalyo lirabika bubi n'ebitundu by'ekyama byako kulabika bubi. Olwatandika otya okulabika obulungi bw'oti neera ssente wazijjawa wabbawa otandika otya okumenyaamenya amateeka bwe twatulire mu kitabo ky'abanaku ne muganda omulabye wano twabawanika mu kitabo ky'abanaku taata wabwe yafa nyammwe n'afa ne baganda bamwe abamu ne bafa ne mutandika n'okwagala okuvaamu envunyu oyinza otya okugira omuntu gwe maze okukanfamanga omukakasa nga maze bateeka mu kitabo ky'abanaku abankuseere bamponga byoya n'otandika okunyirira osagala olagawa wava oba oli muzimu otandika otya okufuna asikaana enyirira bwetyo wakitandikira wa era njagala onzeemu kati saagala kubala budde nnyonnyola Tata Kimbo njagala okitegeere nti nze wali ozitebereza navaawo kubanga ffe twafuna ebibiina ebitukwatako ne binnyamba ne tutereera ne tuba bulungi naye Tata Kimbo mujjukire embeera gye mwatuyisaamu luli mwatuyisa bubi nnyo Tata Kimbo ndowooza mbwe nali nfaanana nga bwe twali abantu baffe ne bafa ne baggwawo mmwe mwennyini nga mmwe mutuyisa obubi kyokka olaba gwe omusajja nga gwe bw'ofaana kati ffe twatereera twamalayo mwannyinaze wani baba obadda ndi wali munnyonnyola oyo nze sikyayagala nakumanya byakasajja kano kasajja gwe wantama nedda baba Tata Kimbo wa obadda nze ndi wali ng'oyomba okola kibaba kuleka kuyombanga kugira genda olaba kati bano ba Lady D and Tracy Charity Organization bayamba abaana ffe twali bubi twalina abaana baganda baffe baali bafudde ne batulekera abaana nga bayitirivu sente ze tetukyalina kasente ke tukola naye ne batuyambako ku baana ati munnange batuwambako kati batuwa bintu netusobola okulabirira abaana ne tusevinga netusobola okwebeezaawo kati nawe olukunkumulirwa abaana lwolina aba Lady D nze kimanyi teweesobola Lady D and Tracy Charity Organization be bagenda okuyamba naye yenyini afaanana bubi mutunulire bagenda kuwa endagiriro tugenda kuwa endagiriro oyogereko nabo bajja kukyalira balaba abaana b'embeera gye balimu bagenda kuyamba bajja kuwa obuyambi bajja kuyamba ku school fees ate ekirungi kyabwe bajja ne bakukyalira ebintu ne bikuleetera ne balaba embeera mwoli buli wayitawo akaseera nga bajja bakuyamba mpola ba mu lugezigezi n'okwewussa okubeera ng'osiriwe naye yennyini alabika bubi mutunuulire bw'afaanana ajja kutereera kasita n'abeeramu okukkiriza nti basobola omuyamba ngaffe baatuyamba sisita gwe emmotoka tugende tujja kuwa endagiriro linnya emmotoka tugende tuli ku kyalo kyekimu kundagirira eyo taata bambi taata kituufu olabika bubi era tuli bubi omanyirani kisiruko kumanya Lady D and Tracy Charity Organization kibiino ky'obwannakyewa nga kisizidde mu South Africa ne kibuna amawanga amalala gasigadde. Kino ekibiina kyewaddeyo okuyamba abantu abatalina mwasirizi abeetaaga obuyambi oba bali mu mbeera embi. Kale gwali gy'oli ng'olina omuntu wo nga bambi yeetaaga buyambi batuukirire bakubireko bajja kuyamba. Naawe alina ekintu ky'oyagala okuweereza omuntu ng'oyagala kumuyamba batuukirire naye nga tolina budde bajja kukimutuusaako essaawa yonna. Njagala okutegeeza muganda wange gwalina omutima omusasizi oguyamba w'obuyambi bwonna bw'osobodde oba bwa mutwalo bwonna obw'engeri enkula yonna bajja kubutwala babutusize ku abo abatalina mwasirizi Mukama Katonda ajja kuddizaawo. Ky'ekibiina kye bayita Lady D and Tracy Charity Organization mu South Africa abannayuganda mu kyeyune Canada America n'ensi ezisigadde zonna bajja kutuyamba awamu tusobola okubbulula bannaffe nga tuyita mu kibiina ekya Lady D and Tracy Charity Organization. Wow!